ku Megatron Koli subscribing liking akurama ule agesigeka mwasize mtya musibye mtya na mukasa wano nga wetabagamba every Friday tugenda bera ne Juggernauts tambibuza kubalabi bafe abali ku Megatron Media baramusiza kunyana okubabuza ko mukira musekisinga ekyoba wagule kya mukama katonda waffe mwabale kututegera agatawulira vumbe. Okay. So wetukeredde olunaku olwejjo twasuze nga tutidde kyama kigenda kufuluma ekyama Musikats yatabuse n'agamba Bobi Wine bw'atakoma ku baana be agenda kuta ekyama kye yalabanga mwana muto yaliko omuto n'akisiri mama ye aliye nti yakula bamuzaala mukulu simula nkonga muto alinga Morgan Freeman omanyi wa film olako kati singa muto Eddie oyalinga akyali muto antu yalinga akyali muto Bobi Wine teyaliwo kati kyageza banani mbwaine ekyama kya Bobi Wine bwana kita ensejja kusasa mala teri aliddamu namuwuliza yes tutandikira awo songa za kati sigwe gusose kati okuvaayo nga alumba Kyagulanyi maybe nga ayagala ebintu ebyenjawulo attention Kyagulanyi oyo kasa yafuuka munnabyabufuzi avuganya entebe ennene yafuuka cash crop eri abantu abayitirivu ennyo abantu abalemeddwa mu bulamu bw'ensi ng'obulamu bw'abalemerera watuuka nga alina kyayagala ng'oba ayagala ssente abamu bamanyi n'okumuvuma ku bbanja ne bagala twavumi webali awo okutiisatiisa okw'enjawulo bibaddewo era katisi yasoose bantu bangi abalinga nga katisi betuzenga tulaba abamu n'okuvuma Kyagulanyi bamuteekako ebintu byonna byonna byamutaddeko naye sisuubira mbuno yali aterebuseeko twabaddewo okuterebuka konna ku Kyagulanyi kubanga essaawa zino tekikyali about Kyagulanyi ng'omuntu kiri about ideology ye eyanyiikira mu bantu nti essaawa zino 2025 ebitanaba kwogera ku Kyagulanyi nga byakasalo bikikinike byebitono n'ebisinga bimuteereddwako mu 2018 nga bamaze okufuminga people power nga movement ekyasooka okubateekebwako kyagambibwa nti nno bali tribal tekibina movement ya people power y'Abaganda boka bagamba abo basosoze nnyo singa tunabawo obuyinza banaafa kumu abantu abalala bonna tugenda okulaba ate mu formation ya NUP ng'ekibiina nga obukulembeze bugabanyiziddwamu nnyo buli region ng'erina akiikirira kusinga ssaawa zino nkubuuza nti Bobi Wine president musajja Muganda Ssaabawandisi Secretary General Bongoya musajja weeri olaba Waiswa Mufumbire musajja we East olaba Zadriga mukyala abeeri mu North olaba Bakatana Benjamin basajja baveeri oba okitegeera ogenda okulaba nga wonna abantu bakiikiriddwa bulungi nnyo nekifa propaganda nefa eyo nefa njagala nzije nga nkutemera ebize byogerwa okutuusa ku MC Katisi bino bitulo byalowooza muno alina kyayinza okwogera ekiyinza okukyusa endowooza y'Abannayuganda ku Kyagulanyi Robert otuva kwawo ne tugenda ku situation eyali eya abo basiyazi ojijjukira bulungi nnyo bagireeta nnyo in fact before abo basiyazi basooka ne batuleetera narrative oyo muyaga ojijjukira oyo muyaga akozesa ebiragalalagala temusobola kubeera nga mumwesiga abantu ne bagamba ono abadde part of us ate in fact kifaananyi kirungi nnyo okubeera nti na transformers kakati wuno wana inspiring abantu abalala bangi nnyo tikisoboka ekyo abantu ne bakigoba ne bagamba oba muyaaya abeere oba munyiwanja gakole kyabeere ffe gwe twagala tulonza abantu bangi nnyo ab'amasuuti naye nga ate kyebakoma okubeera ab'amasuuti bakoma obunnanfuusi bakoma obubbi eggwanga lina basinza okuba nga balibba beba abayivu ba elite abo ab'amasuuti bemuwaanawana bemusuutiriza oba okitegeera ekyo abantu ne bagamba nti oba muyaaya ate yali much better kyaliwo nno nga buli gwe baleeta oyo munyanja gamuwa bakyakalo ojjukira be baleeta awo abantu ne bakikola ki ne bakikuba kati ninkwetera ekyebisiyaga ekyokusatu
abo basiyazi bebagamba nti basiyazi ogenda okulaba Kyagulanyi omusajja mufumbo wa mpeta ayina abaana ayina family ayina omukazi bano banna abalala bonna mu kaseera ako nga yogundi eri mu kubanga etambuzibwa bonna ne bagenda mu makanisa ne bawasa abakyala baabwe nubiyaniriwa mulaba bawayisa mfunyo balaba jolo sonyonyi wabalaba bonna bazaake kale kyo baamala okimala nga tebakyalina kyakupatayako kya busiyazi kubanga by 2025 tugenda tukudama okuzuula sente zaali ziva ebweru w'eggwanga ezaali zigenda okuyamba basiyazi ozijjukira ezo essaawa zino tukyanoonya accountability mu gavumenti zagenda w'abaani gavumenti y'eggwanga okubeera nga yayisa etteeka 2023 naye nga waliwo ssente eziva ebweru w'eggwanga ezigenda okugenda mu activism y'ebisiyaga nga teri ssente etunya wano mu ggwanga Uganda nga temanyi mugaso gwayo ne twebuuza awo zaali zigenda ku NUPT nedda zaali zigenda bamutubuulire oba okitegeera nakati accountability ekyatuuze ekyebisiyaga kyennyini CDF Jeno Muhoozi Kainerugaba ku mukutu gwo gwa X awandiika omwaka oguwedde nga guli kumpi kuggwa n'agamba we banaba bazzemu okufuna obuyinza etteeka eryagenda ddijjawo eri obusiyazi nze njagala nkubuulira narratives ezo omuntu omu kubasinga okubanga bamulya mu pamuzi ze Andrew Mwenda mu Juni mu 2014 etteeka eryo werijja ery'ebisiyaga ye kennyini ne Fox Odoyi be badduka mu kkooti kwagala okulijjawo era ne bajjawo okitegedde 2023 Andrew Mwenda Fox ne baddamu ne badduka njagala nkubuuze Andrew Mwenda akolera ani Andrew Mwenda yakatugamba mu naine ebyama by'abesigye nga ayagala kutta Museveni nambuuza azihu wabifuna azihu togenda ku state agent awedde akolera mu Museveni nga ayagala okubanga bali seteka ly'ebisiyaga olengera n'ekyebisiyaga kye bya defeated njagala nkulage mwana ttu teno kati sibyalimu ali mu kota mugalumondo okitegedde kakati byonna Kyagulanyi abeera nga abisima tuse biki ebibala bibadde biddako because tulengera oli omuzeeyi ow'obulevu obweru ono weekabonera nga naye yali ayogera ekyekibiina ky'abasiyazi babambazanga pampa zibambalira mu gundi ezo saawa zino tusobola kuddamu kumulira nga bigakigambo nakimu in fact ege twabuuza mukazi we ali waggwe amukuumye aliwa nga tetasobola ddumulaga ensi oba okitegedde kakati essaawa zino 2:25 tugenda mu kalulu wetuba tugenda mu kalulu abagezigezi bangi nnyo nga bakatamba abagenda okuvaayo nga baagala okweteeka we bagenda okubalabira nti they are ready for ekigenda okujja ewaabwe babeere nga balwanisa Kyagulanyi nti for us we are ready katikati somu ku bagezigezi abasoose okuba nga baagala okuvaayo ali mu kwepositioning yes it is called positioning kubanga bano abaladiru baazi baba bonna ne bakuba kuki tukiyita over the bar kati tebakyasobola kuba bakyekimu kati olina okubeera ng'oli muyiiya nnyo obeereko ekyeya kyoyagala okuguza ensi nti nina kyemmanyi kwani ku Kyagulanyi okitegeera ngenda kukubuuzaayo gavumenti ya Uganda webeera nga from 2018 up to 2025 yakaspendinga almost trillions ku project Kyagulanyi kugisaanyaawo mu bantu bonna ab'enjawulo mbadde nkunokolayo tuwena mu bayimbi saba zino wabalabanga abayimbi nga bavaayo Kyagulanyi kino Kyagulanyi nga bakuba bana bavudde mu mawulire bannabyabufuzi bapropagandisa ab'enjawulo project eyo olowooza eri mu ssente meka ndowooza butabalika nabotabalika obukuba Kyagulanyi Katamba kyagala okutugamba nti gavumenti ya Uganda yagala okusula Robert Kyagulanyi ssentamu n'okumuteeka wansi terina intelligence emala kubeera nti nekyama ekyo Katamba kyagamba kyalina akirina yekka yo tekimanyi nga tali mu kuteeka musimayi ka polisi y'ekansanga wabulira nga akiteekamu nga asulasulamu kyagala otukakasa nti gavumenti eno eri very very desperate okubeera nga ekuba Kyagulanyi tekola ki temanyi but also ne wabeera alina ekyama bino Katamba neiba wange wana ekyanja yes njagala mugambe Katamba ekisooka mu biku bigambo yayogedde n'agamba musajja mugagga wamuwulidde era n'agamba he will never get broke again, he will never be broke again. Katamba oyo nga mu 2022 mu covid Katamba era omusana nga yoguli omungi ennyo weguti era mu kaseera konzijukira gwamwakirako nnyo obongo ne bugatta bwagatta wulira obongo we bugatta manyi nze nsija na bwino obongo we bugatta Katamba oyo alina obuzibu njagala mbukusomere wano mu luzungu babuyita it's a disorder era onaku olwaleero nkedde ku mukutu gwange ogwa X nga nsaba banna Uganda tusabire Katamba
tuleme kumurebukinga, tuleme kumuvuma, tumusabire, tumubudeebude. Guno omusana gwe tulaba. Sabo tuli mu kukola. Sabo tuli mu kukola. So waliwo kye bayita dissociative amnesia. Je mbadde mu kujjukiza abantu. Dissociative amnesia. Kasita omusana gwakanga mungi nga woogulaba wano. Ne gukusanga mukko ku bulwadde wano soogera bubi badi nkubulira bya health. Olimba. Bakita dissociative amnesia. It's a mental health condition. It's a mental disorder. Esumbuwa abantu. Nabeera nga beerabira ebigambo bye boogera. Beerabira bye beeyogerako. Amnesia kuba kwerabira. Okitegeera. Ngenda kukujjukiza. Mu 2 bwe mbadde nkujjuukiriza. Katamba yayogera ebigambo bino. Ndi wabwino. Mu kaseera kano yali rantinga era nga avuma era nga awaayiriza CEO wa Swangz Avenue, Julius Chaz. Ojjukira bulungi nnyo. Muka audio kengenda okuzanyira wano. Kati se saawa zino 2:25 agamba nti mugagga era abaddenga mugagga muzibu. Tajja kuddamu kuraninga broker, tajja kuddamu bamukolerera abadde mugagga talibeera mwavu. Mukano ka video 4 years ago atatogeranga we yali omwavu ennyo amwe broke man. Nsina naye tujja kuntiisatiisa. Kaka kuzanyire mukwano namwe abatuuliriza. And you brainwashed Benon and took everything. And me, I would have been the last person you ask money for. Bwana je tompa ngako sengezo bro. Bro si ngako sengezo bro, mulo. Nakolera buzz, nakolera mbi misty. Nakolera what haven't I done for you man? Oya sente za kazoro azibba. Obvious sente za abantu zita ku account yo. Now I'm gonna be open. You think you love this industry? No. You're a fucking user in this industry. Atenze Nkulia Julius, you may be a billionaire, but you're going to die sad. I'm going to die happy. I don't have money, but I'm going to die happy. You're going to be a mean, useless, sad. Between 2020 wabyogera paka 2025 mwafunide buno obugagga bwagamba nti taliriya bwala. Yes. Awusina buzibu wabanga yagaggawala mweje emyaka 4 nga nkubuuza abadde akoleddemu ki because tetuli basiri banna Uganda. Akola mulimu ki MC Cuts. TV presenter. Afuna sente mikolooza. Aina abaana ba mikolooza. Abaana bawerako. Kakati ndi mukubuulira. Maze tufunire ku mazzi. Ndi mukubuulira mental disorder esumbuwa omwana ono. Wembadde mpandiika olunaku olwaleero ku mukutu gwange ogwa X. Kati mental disorder ejjanga omuntu oyina ekirwadde kikubeeramu. Bano banina akina bulwadde. Kasita gukubanga olaluka. Kasita omusana gwokya nga wano we gwokya. Opasuka. Kubanga disorder negenda okujja. Eno gibadde kunyola gibayita dissociative gundi eyo. Disorder, amnesia. Wobeera nga mu buto bakuchunya. Wobeera nga lifetime yo badde oyina kyoyitamu nga kikutokyalinga obwongo. Because MC Cuts mbadde mugoberera ate mukwano gwange. Bwe ku bintu ebadde bisinga omukola obubi n'omuyisa obulala ebadde stigma. Yes. Naye Cuts era yakugamba nti mwana nzija mu bbaala abantu ne bantunuulira ne bangeya mbawulira oba okitegeera. So the man is tormented. Ever since he came out, okitegeera, he has been tormented. Up to that effect. I don't know, but regardless bavayo, but that psychological torture ekubeerako olamu tebusigala kyekimu. Mu 2019 MC Cuts ono nalwaki nsaba bannayuganda muganda afo tumusabire nnyo tuleme kumuvuma but tumusabire tumubudeevudde kubanga Cuts regardless of disorder ne mutawanyi eri mental ayina ettaffaali lyayambye lyagasse ku music industry wa Uganda. Naddala ku side y'abayimbi. He has been a very good promoter of Ugandan music. MC Cuts. He's a very nice guy. He has been a talent manager.
for so many artists abamanagings n'abeerako n'omuyimbi buli kimu kyona kigezezako. So in that regard, Katz has been doing a very tremendous job. That's why I'm telling Ugandans for this gundi eri mu ddiiro Katz tumubudde tumulago okwagala 2019 Katz oyo wava London ojjukira oyagala nakuba shows e London n'akoma wano mu ggwanga erya Uganda era akasana kaali bwe kati ne kamwocha kamusumbuwa n'addamu n'agwa akazoole wagwa akazoole bakwano be abamuli okumpi ojjukira ka video yako in fact that was COVID 2020 if I'm not mistaken ne yamuvumba gatira we batina mukasuka paka Butabika ojjukira ne yamutwala e Butabika Katz nga yagamba mulamu nga omanyira abantu wabeko mulalo kiriza nti mulalo wabona abantu abalina kawansaze babanga batamivu omutamivu ngoyagala omukyegera nti no otagenda mugambe nti otamidde nze kiberu nze nyinza otamira buno bochipa bonakanyo munana muga mukama wangu badonya mubisi kati bantu abayina mental disabilities and I'm not trying to stigmatize because chana kunyoti no African societies mu Africa wano to have building a chincho mental health intino chaddala people face a lot of troubles traumas problems mu mitwe netu chidisimisika because twamanyiro kunako enaku katikati ebyaddala he checked nyamu checking e Butabikaawo kitegeeza ti omutwe gwe gwali gulika akazoole musana gwali gwochezza nnyo okitegeera kati wagende e Butabika tamalayo dose teyamala yaddukayo ojika ka video akafuluma nga Katz ali mukwala mpa fence ojikira yaddukayo buddusi kiba kitegeeza omuntu abanga adduse mu ddwaliro ly'abakataala sorry to say nga tamaze yo dose abatatawonanga kati we are dealing with a Katz who is ranting nenga tawonanga teyamala yoddagala mubimu ku Katz biyayogera nga alimu nga atolose e Butabika yagamba one abadda misinge chupaye ya bia kilabu era Katz fa mulabe ekiro omusajja wattu omusasira but beer in the bottle I mean one hand has the bottle the other hand has cigarette okitegeera kati omuntu oyo aba yeevaako dda because already state y'obulamu buwuli olina busasi tolina gikosa when you're consuming alcohol and you're consuming that nicotine and tying tobacco already oli mu kwekosa kati we are dealing with someone eyeekyawa yava ku bulamu nekyokubiri n'agamba nti bamujjako ARVs ze yali avudde naze London lwaki yamuweze emulago ebintu nebimutabula okitegedde no nze am stating facts as they are yagamba nti bamujjako eze London yati yali avudde London kati oba njawulo kyenda bakyusa obujjanja bamukyusako obujjanja wano nkwogera ensonga ezamutabula n'alinnya fence n'agamba awanyiwe waawo MC Katz. We are dealing with someone who needs our love, you people. I'm his friend, Katz, and we were together on Monday. Birthday Akasuko, and I tell you what happened. He came and greeted all of us, and he walked away. Now walking, the chinzujukiza chiri ambi abalo tugenda kola chi? Tugenda mugeya bambi. Kati omuntu omusanga mu bbala nga yesigamye ku kizindalo kiwoggana nga talina mukwana ali very lonely bwatyo okitegeera and me I want to show him a lot of compassion and every time I find him I show him a lot of love a lot of compassion and that's what I'm asking all Ugandans to do eri MC Katz tudiringa n'omuntu psychologically mentally emotionally ali drained mu video eyo gye nkuzanyidde wano ng'ali mu kulumba mukulu kyazze wali webadde gwera he accused him of murder a big man a big reputable man like Julius Kyazze and he was like if I'm lying go and sue me ebada nakubira Kyazze and Kyazze had the same I had nagamba Frank we just need to show him some love nalabika ntya nti nno nzijuguddeko Katz omusango mbwande budde njagala bukadde lwenda bino byatandise okutukasukira amabaluwa abaluwa ennaku zino kati Katz industry ebigenda kujja jinga otya nga gwe omukuba gatekeepers Kyazze oba kitegedde ekyo nakireka now awo nawona nga nkubudde history wa MC Katz kikuwa ekifaananyi ekinene
It's just someone who comes out and alleges and blackmails that he has a very, very big secret against Robert Kyagulanyi Ssentamu, and that when he utters it out, he's going to even die. Bunyinza n'okufa. That is all blackmail. You understand? Ebyo byonna bigatta. Kasito skipping wakati nkubuulira nti eddagala lyabadde alina okumira lingi. Wakyali eri ebutabika yali kanaalidduka. Eri ebutabika bagamba nti bakuwa eddagala eryo n'obeera ng'ogenda kuweebaka essaawa 14 olunaku. Obeera obongootawo. Ate nga king of the mic. Kati obeera otako mic. Nange Kenzo tokoto. N'alidduka bambi. Nenga kyali ate kibi oba olina omumalayo eddoozi. Kuba abasawo bagenda amalwaliro ne basomedde emyaka mingi. They've examined you. They've given you a prescription of what can make you better, and you run out just like that. Hiren natali malayo eddagala eryo. Akati ate alina lyaliko lino eddala. Era ne bagamba nti obeera nga toli steady. Era bagamba nti obeera oli ku ddagala eryo, olina okulya obulungi, olina okwebaka obulungi, okwebaka amangu, weerabira ebitamiiza, weewale situations ezituteekamu stress, depression, agony. Zeewale. And what our man does, besides okubanga eddagala alimira, and I'm not trying to stigmatize, I'm just trying to give you a condition of someone we are dealing with. Okitegeera talyongerako omwenge, nalyongerako n'essiga. Kati ndi munda mu system, oba olina okusootinga. Tutubadde ku projects nyingi eza USAID, eza AIDS bikyero byonna naye nga batugamba muba mugenze ku mpewo abantu bakubirize okumira eddagala obakumiriza okubeera responsible tebanywa this and this and this. We've run those programs oba okitegeera. So ndi mugezako okubuulira nti musajja waffe byonna takoze eki tabifunye tabiyiseemu. Then the man is very, very frustrated for life. I'm going to give you an example. MC Katz has been ranting against so many people. One of them was Eddie Kenzo. You remember that? Weyali amugamba Mutoni Fee waba kulemye munzirize na muvume bigambo biyitirivu nnyo Kenzo. Kenzo being a very, very sober man, atalina bigambo bingi. Kenzo let him be. Ya letting Katz, teyachongerako. But MC Katz is telling us that he's filthy rich. He will never run broke again. He drives a Benz. Katz ku myaka gyaliko egitali mitono emingi ennyo. I don't think this is the time wasobola okubeera nga mu bya bragging, he brags about a car he rides. Ebyo bintu by'abantu abakyali mu stage emu ey'obulamu, abakyakula abali mu adolescence. Okitegeera nvuga Benz myaka gyaffe. Katz emyaka gyaliko Katz gwakuzukuza. Okitegeera kakati egyo emyaka egyo emyaka nkaaga wabirayo ebintu by'oli proud of mu nsi. It's more about the legacy, not about the car you're driving. Waba avuga Benz ya sente meka gyavuga gyagala okumanyiriramu abantu ng'omubuuza which Benz, because twabityanga dda nze nvuga Benz. Kati abaana saawa zino bavuga Range ziri mu bukadde 3-4. Benz esaawa zino sobola gifuna ku bukadde 3-25. Kati sinzira which Benz are you driving? Obeere ng'oyagala kumanyirirako bantu gyetenga bragging right nze nvuga Benz. I will never run broke again. That is all nonsense for a person like MC Katz. Ku balala abali mu myaka 25 it is okay. People abana myaka 17 they brag about the phones they bakwata nkwata iPhone 15 16. Eyo nga bragging right mu myaka egyo. Era nga banne bajja kumutya ofuna omuvubuka 25 mu motoka, yes ekyo kijja kubeera kirungi. But then for Katz's age, those are not the things he would be bragging about. He would be bragging about one, I retired from the media. Now I have this. Okitegeera. Probably nina oba consultancy firm shaping abaana ku MCinga kukola media kukola bikyebe webityo nga Daga we yaleta purpose skills. Webale. Kati Daga badde kale bonna bagenda na mu myaka. At least Daga yakulaga. There is a progression. Daga saba tukyasobola ku bragging about the car he rides. Wale muwulideko Daga ngagamba abantu I drive this. Wale ko Daga ngagamba mbuno nza I will never run broke again. Because brokenness ebera olumu kibera ku habit. Teri no abagagga abadde abagagga bona webera tebekutte bulungi financially. Yes. But balina that financial intelligence nengeri gibahandlinga sente era bavuwadde abagagga betwogerako nno olo MC Katz ali mu bragging about daddy's money.
tata wange yali mugagga, tata wange yayamba gundi ne gundi. How about you? What have you set up for yourself? Yes. Asokadde ku ye, what has he set out for himself? I'm not trying to judge nange nyinza basi na setting ebintu, but I'm trying to point out a person who wants to brag ku bintu ebitakyali mu myaka gye MC Cuts. Yandibadde sawa zino awo yavaawo dda katamba. Okitegera kati wabera nga beta mu argument, then nga yagala constraining abantu mbu Kyagulanyi otagamba ku baana bo okunvaako okundeetera situations z'obulwadde naki ngenda kwabya ekyama kyo nagambye nti someone ali mu kweteeka mu position mwayagala okumulabira. Kyagulanyi yali asindise kaani alumba omuntu yenna, but the reason why abantu abalumba Kyagulanyi kubamu ku bantu abo Kyagulanyi hope yaabwe nange kye nabagambye suubi lyabwe kiringa ng'essaawa zino waliwo abaana abamu abali mu SF saawo boolaba nga Buhozi yabakolera byabakoledde yabatuusizza naawe okitegedde nga yehiro waabwe nga ovaayo n'omwogerera omwana yennyini yakunoonya. Nze nalikaawo yali TikTok yange inbox nejja national njogedde awo oli nampeereza message yali enkambwe bweti nenkitegeera neŋŋamba okay wabeerayo specific group of people ng'ono omuntu gw'oliko gw'okuba ku bo taata waabwe essuubi lyali libaweddeko no ya restorinze. Kakati ne wano there are so many hopeless Ugandans abali mu millions and millions abali frustrated by this system of governance ya Mwami Museveni. Abantu abo ng'essuubi lyabwe libeera at someone at the helm ali mu kubeera nga opposinga Mwami Museveni. Tujje tujjukira abaliwo ku Dr. Kanokiza Besigye yali taata waffe nga tulaba essuubi lyaffe tuvudde ku campus 2015 tulina mirimu okitegedde tewaliwo ogenda kuraningira ng'oweddemu essuubi ng'ogamba gavumenti eno singa test ekikola ki ekyuka policies ne zikyuka ziyinza okutuyamba nga lyessuubi kati there are so many other Ugandans abeegasseeko ng'essuubi lyabwe liri mu Robert Kyagulanyi Center. You will undermine Kyagulanyi all you want. Tisimanyi tali elite kimala tali artitrating ensonga kimala, it is all okay, but people bo balaba oyo lyessuubi lyabwe, you won't tell them anything. Essaawa zino ojja n'ogamba nti Robert Kyagulanyi Center mu yewamuteesa obutwa tebajja kumukyawa n'ogamba nti Kyagulanyi yayo kyamasi report evuddeyo tebagenda kumukyawa n'ogamba nti yattakayiira wadde teyaliiwo tebajja kumukyawa n'ogamba nti yakusiiga obulwadde gwe kati Kyagulanyi tebagenda kumukyawa n'ogamba nti that is enkuleetera nti anything you will say against Kyagulanyi n'okinabeera kiri ku extreme mu ssaawa zino omunnayuganda ali hopeless ng'essuubi lye liri mu Kyagulanyi tolina kyogenda kumugamba ogenda kubireeta ate bagenda kukuba nnyo ate kigenda kwongera Bobi Wine amaanyi. Abaana bo baleeta mazima mbiraba nga babiwandiika nti mpeke alemedde askipinze empeke babyogera naye nga US bagaddewo tagenda kufuna ddaga babyogera mbiraba nga babiwandiika nange mbisomamu nempulira obuzibu kubaze kati mukwano gwange era nze bisobola kubimugamba wano nze mugamba boldly as a friend as a man okitegeera bambi abaana bawandiika ebyo ddagala skipinze bumutwala bumuleega bumuleeze ebyo webityo mbiraba kati bye binyiizaani kati naye nga Abaganda bagamba eyeweeza omumba gwe bazikuba nti weetadde muliwe bagamba omunafu takola ki tagwa ddalu kubanga ogenda olina okukasuka amayinja olina okudduka eno n'eno omulalu atambula omulalu distance gyakavalinga mu ssaawa emu tosobola nnamukasa tosobola ate nga gwe oli mulamu kitegeeza ogenda okugwa eddalu oba n'amaanyi. Abaganda ne bageresa nti omulalu tagwa ddalu kati si mulalu I'm speaking metaphorically mulalu ate agudde eddalu oba okitegedde kakati awo bagambira nti yeweeza omumba gwe bazikuba bagenda kumukuba amayinja agenda kugawulira. Njagala nkubuuzeeyo kati seyagambye nti nno mugagga muzibu essaawa zino he won't run broke again. Yes. What happened to the other woman gwe basanga ngabba yali girlfriend we some month ago oyo muwala yali girlfriend wa kati gwe basanga muwala yali anyirira bambi basanga mu supermarket nga ali mukubanga bba kati mu bugagga bwe quote in quote omwala yantuse ku situation eyolowooza omwala oyo yali anyirira nga yebitigula. What happened to that girl? nango omwana w'abandi yalaluka. What happened before kulaluka? What happened because ogenda okulaluka there is something that must have happened. What happened to that girl? Tugenda tumujjeko omusaayi. What happened to her? No, I'm asking
what happened to that girl eyali girlfriend wa Kats gutala mu video na Kats yebase ng'omwala condom azjize what happened that night then after 2 years why are we seeing the girl very slim very dark looking erratic okay if he has a heart problem or another condition why isn't Kats helping him who is very rich as he's proclaiming why I'm asking questions for someone who portrays that he's very rich. Kats is not rich. Kats is suffering. Kats is frustrated. I'm telling you. Mukama wange tulaba muno ndi mwavu. Nze ndi yaddeko. Ng'omubi omweru. Nze nkubuulira. Because I'm contented. Waliwo omuntu nga toyina ssente. Naye nga kyolina ekitono. Kisobola okurunninga your basic needs. Notambulira mu shape. Obugagga obw'okumutima obutuufu. Naye teriyo kibi when you bakiyita false hope mwina false hope oyagala abantu balage nti oli mugagga naye nga singa tutandika scrutinizinga you're in denial you understand Kats needs money Kats needs help Kats needs rehabilitation Kats needs compassion Kats needs to be shown love okitegeera kakati ebyo byalimu ebyo nebyo tumita follow photo awasembayo era badde mu advice nga mukwano gwange Kats waliwo organize agency zinyingi mu Uganda wano za bya kuketta ebiwe bityo nga zibadde ziri mu kukwata abaana babakwata bakusanga ku street ne bakwata bakusanga ku kitebe ne bakwata ne bakutwala ne bakutochalinga bakubuuza kimu tubulire ku byama bya Bobi Wine ebyama bibagala bikubisiza abaana bangi byamenyesa n'ekitebe kiramba webale nnyo ne basangayo condom aspa condom n'enjaga netugamba yi mukulu bamukoze kali akakoni yagenda okukwata koni yasanga yandawea jibangi yasanga tugamba yi omukulu buli wanajjo ku operation anasanga yebiti okitegeera kiswaza but naye abaana no bagambe bagala condom ze batwala bali bagala kitebe kirwale abaana bali mukwekuuma okitegeera kati ebyo bitongole bingi nnyo nga byo binoonya kimu bwino wani wakyagulanye kibayigwe bayinza omukozesako mukana akalulu Kati siwuyo Kati sinze saagala ebyama ebyo abijeyo for free akwate kubo agananonya baddamulira betuulira boogerako abibasuubuzi batandikiraawo abibasuubuze ku sente petitive kuba zeetaaga abasabe biliyoni nga 10 wabeera nga ddala ayina secret gyagamba egenda okwantagonizinga Kyagulanyiz buli kimu kyonna mu ggwanga Uganda mu beebweru abibaguze at least ave mu bwavu because he's a very poor man ebyaddala wadde ali mu self denial kubanze nkubuulidde simwavulu nkupe lukyolo ati nkubuulidde mukwano negamba nti omuntu omugagga by 60 years zayogerako what would you be bragging about would you be bragging about driving a Mercedes you'll be bragging about your empire you've built that is going to sustain the next generation and the other abazzukulu nakijeje emyaka gyaba Kats asinga Bobi Wine obukulu ekyo tukimanyi kati ate weyagambidde muno ng'akyali muto Kats nga akyali muto mwana mwena 1944 gundi Kyagulanyi yaliwo oba okitegeera but regardless MC Kats continue but for us as your friends every time we shall see you we shall show you love we shall show you compassion and me ngenda kufuna emikwano gyange abatonotono wabeera mmanyiwo tugule emigwa tusibe tuzze mwagala muzaayo asoka mala eddagala teyali malayo mu covid yaddukayo buddusi malayo aleka tujukira mu mental institutions ngeze za government kasodduka abewonyezza kikasente ya musolo yegenda kyola tebamugoba katulina mukwata ntumusiba netumukasukayo ngenda kufunayo bagadi bange babiri wale bagadi bange bamubeereko mwezi 3 asoka amala yeddagala eri omutwe billion record byenjogera nti ya visiting a mental hospital antajidwa abantu abagala letter of intent to sue I'm suing Ntambi Frank 900 million naddukayo nagendako ne wa pastor Ugembe bingi omwana yayise mukusomozebwa kungi nnyo nagende wa Bugembe bamusabire eddalu tebalisabira bamira ddagala obulwadde tebabusabira kyonjagala nkibabulire bannayuganda n'abafirika bannange babusabira nawulirako nga pastor Bugembe yawona obulwadde tewali
Esawa zino singa gundi mulamu Aloysius. Yani oli eyafa iga Aloysius. Aloysius iga. Edala yali yani. Augustine. Singa simulamu. Badde manyo. Omuganga teyeganga. Singa we mulago wakyaliwo gundi ezikola amasanduku. Ate wali kumpi ne kyachi. Namwina pastor awonya. Etuino abazungu batusingira. Ono ofuna obulwadde n'ogenda mbajjajja simanyi bandoka. Ofo gwawo. Ngeze mu church pastor ansabire. Pastor yiwa walwala nga musonda sende ngagenda bweru. Yesi wa kusabira. Esala ajongerezaho nga bamujja. Pastor yiwa abayagala send. Mwino musonda yanagule mmotoka. Gwe ogenda yagamba saba nnyo mukama Katonda. Obo kitegedde kati abafirika obongo waffe. Awo sijja genda wonyo sagala kutugalinga nnyo bantu nabyo bakkiririzamu. But for MC Cuts nze kubulidde he has to go asoka amaleyo doze eri gye yadduka ebutabika ennaku z'omwezi zaali mmeka wano babimpadde wano. Cuts runs from mental hospital. MC Cuts runs from mental hospital. Runs from Butabika. Ana njagala nkulage nti nina inagala okunsowenga. I'm quoting. I need help. MC Cuts cries out before escaping from Butabika mental hospital on Watchdog Uganda. Kuna musanvu January 2020. Twali tunanagenda noza mu COVID. COVID ya musanga wabweru. I beg your pardon wali. Ya musanga wabweru 2012 badduka nga avudde ku show ye London. MC Cuts vows to run away from rehab after doctors take away his beer in Galaxy. Ngena kuzomwezi 14 January 2020. Njagala nkulaga nti no bwino badde mulina. Uno mfaliya we bambi. Badi muwadde beer. Bandi muwadde. Bagamba. Yes, mwakola bya basawo. Ngamba yagala nnyo sega mwenge. Kirabu. Ma echupa ya buru. Disposable najuza baya akatuka bakati nayongeramu. Okwerabira ebizibu. Kati general zamba mulimba la Luka yayimba n'agamba nti Luka embeera y'obudde etandise okukyuka tikando kyuse. Katsi embeera y'obudde etandise okukyuka. Abo ku NBS batandise okumusomanga sticker ntino yebise musuuka. Simanyi oba nasuuka simanyi oba nayimuka. Yali MC nganze obanga gwe. Yazalibwa Kyaggwe. Era kutatanite bozinga kyange muvubuka bulungi nga buli mwola mugamba mbuno iwe babuwe kati bagamba abulina enyama ya muggwako nga tabanka nyama wa mujimu ebibuka byalina tebiti bajiko bavim from the way he looks nobody ever wants to be with him kulwecho emikwano gyabadalina nga bannamukasa bonna bagenze buli mulwadde w'obulwadde obwo tandika okumuyisanga omuntu leka okusonga buli ssaawa lw'obeera nga omulabye mu ttuntu because exactly the same thing could happen to you too. Magali ngayo weyagala byali bigambo bya ichuli sagala oseke buliwola bomutulutu because exactly the same thing could happen to you too. Kati singa tugenda omuvaako bannange tukubiriza buli muntu alina obulwadde tambula n'ambuleera balina ekirwadde kye batusomesezza nti omusana ogwo gubayisiza ddabula bubi tambula n'ambuleera okuuma omutwe guno nnyo obufuna enviiri zikubeereko naye obeera wakawalaata gukugenda kuli kwennyini mukwano gwammwe nga bamuli bubi bina bebi so ntambi musajja wamwe mumugulire ku fruits yagambye Kyagulanyi otwagaye banno kumvaako Kyagulanyi agenda tandikirawo banoonya si yamutuma kati ntambi singa nfuna obulwadde God forbid nga ntandika kunenya abantu nze ziba social gundi zange ze anxiety zange zentutteyo nga nemperebe ekirwadde kati ate nigwe wavayo n'obuulira ensi singa teyabuulira nsi ogamba ekintu ekyo kimuto kyaringa naye ne bw'atabuulira nsi era abantu baali bamusonga mu ate kanekisinga okumuluma yagenda n'afuna ebipapula awo ng'ayagala agende mu zino agency zino eza taso simanyi World AIDS Forum because ebiti ebyo n'abitwalayo neyamugamba genda obuzibu onywa omwenge nebagoba embwa bangamba mbu yali abala osimanya bino sente za NG ebyo bamugaa twaliza muli togenda kuinspiringa mwana n'omunga twagala kukendeza bulwadde twagala abantu babeere nga banywa ate gwe oli mu kunywa mwenge ogenda kuinspiringa mwana ki okitegeera eddiru ne bakola ki nawulira eyo neeyiika butaka wano tumulengedde wano yali 2023-2024 nga hijackinze wano President Museveni wabadde Kololo n'agendayo n'afuna ekifaananyi kye ekyakuma ge gasaka ge gattula kati frustration ogigattagatteeyo kati tulina musabira kampani za sigala no tuziwandiikire enough is enough lwaki bamugumo omwenge ng'agenza okugugula omwenge nno kali naye sigala ayingira amawugwe sigala singa omwenge sigala mubi amawugwe gano
ate jjukira obuli obulwadde respiratory system na bikiwe nabyo nebyo tafuna TB ate kulwa wategendereze ebyo byonna bitwogeraga emazima nze wabaye wakalamu tanywa sigala agenda nsibe wabate yawakanya ntanywa bia agenda nsibe. I'm bringing out facts and I'm trying to say we can save the little that is remaining. Tukyasobola kumukwata nga omwana yanunanga ekigalo nga batayako kamulati kati tujja kwandikira kampani za sigala zibako gyesiteekako tujja funa gyamugula tuteeke ekintu nga wanyabye musonsomola tuteekako ekigaji omusajja ge yatufa lwakuba yagambye alina ke yayogedde awo neŋŋamba nagamba me cats I have nothing to lose. Someone told me I'm good as dead. Kati awo we wali omusajja ayinza bali munaku zemba nnyuma bwe buzibu ngali munaku zeki nva nnyuma ngali mu kutusiibula kyannaku wadde fena lyekkubo. In fact kati soyo nsobola musooka yenkeera abasajja abo ssebo bawangaala olumu omuntu abaddewo muteesa wano Daudi Chwa nga waali sasa Morobeka wajja wano Lugadi Aibeko okusayininga 19 Buganda Agreement nga yamukwatako n'ekisingiri nga bebaliko kati soyo sebo obwo musajja buno buzinja firopa sebo n'obweddaka okalekawo tambi oleko jaka gatowaaliwo gundi wegwa French Revolution 1789 olugundi avudde maje kagato yasanga naye kati abamulwe ba Germany Pazia ne besanga ne bajja mu Uganda tola batusumbuwa nnyo ne bannanga tambula ne bannafe aba Victoria University basanga wali Jinja Road match intake certificate courses ziri diploma kosa ne degree tambi abamu no watch bagamba munebo bakugamba nti ku mitwalo 3 ejja Uganda so subscribing nabo omwezi nobedanga werolera films ziri malobozi gaba videos ba Uganda bonna kwebali oko funa bufunyi simu yo watali ku muno watch downloading app step number 1 having that app on your phone omala kugiteekamu either Android oba iOS ngo signinga bulungi otekamu email address ne password ne kuteeka ku muteeko ogwokubiri films of course zibeerako nga mpitirivu no choosing movie gy'oyagala okulaba ne bagamba soko tuwe ka sente mitwalo 3 jokajoke ja Uganda ensasula zona kwezidi mobile money M-Pesa namwe bakosa zi visa card bene nako ebiri no biranga olaba then ku TV abaina smart TV credentials is not namukasa@gmail21.com ne password Arsenal want to win the league ngobi obifuna bukolokolo ngobiteeka wali ku smart TV yo app ngero olaba password abantu bayikozesa nnyo eyo nyango Arsenal want to win the league so ajera bireyo then ne ku mukutuga website www.tumunowatch.com obero so okubera ngolaba films zo films empya kweziri mpitirivu nnyo ne films olumu enkade tuzeongerako ntuzeko abula mu kifananyi kirungi nnyo ne malobozi ga video gobero sazeewo okubera tino yagenda okubanga kolera ye munno watch nabaganda banga ba ticket kibanda bano bo bagamba ticket kibanda nti besowoddeyo okubera nga bakuyambako okubanga okola options mu mbeera gy'obeera ogulira ticket okubanga olinnya ennyonyi so bano bo gundi yaabwe egamba slogan yaabwe nti cheap flights to anywhere gy'oyagala okubeera ng'ogenda genda ku mukutu gwa www.ticketkibanda.com bagenda kukuleetera options ez'enjawulo ku bbeeyi y'ennyonyi ebisale we biyimiridde nti oba olinnya ennyonyi bweti sente zibeera bweziti ate oba olinnya eno sente zibeera bweziti ate obeera ogenda mu kitundu kino bwekiti options zizino nga 8-10 gwe n'osalawo egenda okubanga ebya mu budget yo naye nga zibeera ku bbeeyi layisi nnyo tiketi z'ennyonyi ng'ogenze ku www.ticketkibanda.com kuba ku namba y'essimu 0702654884 babire nga bakuyambako osobola bakuyagala ne munyambeko wano njagala kugenda wano bati nebikyansobeddemu kuba ku namba eyo 0702654084 nammwe abalina ebivulu nyongera okukibakakasa nti osobola okuteeka event yo kuno ku platform eno abantu ne bagulira okwo ticket nobeera nga ogenda kwewala abasisupula okuva ku nassa nammwe abamasomero nammwe aba conferences ez'enjawulo mubeere nga mugenda okwo obulamu bujja kuba butambula bulungi nnyo nnyini ddala nammwe abatusupportinze ebbanga lino olina ku ticket kibanda bale tubeeyanziza ddala mwebale nnyo mwebalira n'abasembayo n'abaganda bange aba Equator Gates Hotel bano n'abagamba basangibwa Bulenga Nankuwadde bayina comfortable accommodation sitogera ku muntu wogenda n'owummula ebirowoozo ne biwummula bulungi nnyo ebitanda birungi nnyo ensiite ziriyo ebyo byogenda ate n'otandika okwetakula kwegamba showers zifaanana bulungi nnyo there is comfortability mu mbeera gy'ogenda okubeera nga osulamu awo nno ng'okivuddeko bayina wifi
nti munno wacho ogirabiroko balina smart screens nti Arsenal nga bagikuba ogirabiroko balina dining options bino bya kulya bino byaki nobera ngo olya bulungi nnyo onywa bulungi nnyo then ekifo kino sobola kubanga okipangisa ku birthday graduations baby showers balina ne honeymoon packages nti mwewasizza namba yone suna muzemu ne muddawo nga mugenda muwumulirako eyo ng'ebirowoozo bigenda mbadde mugira nga bigenda balina ne sauna steam bath ne massage babina bwagala okubuukinga kuba ku namba y'essimu 0200 907340 kanjiddemu 0200 907340 ate obukungira amanya ga Frank Antamiti akalungu akawulidde wange bajja kugirako ebitundu 3 ku buli 100 kiwedde musibe bulungi mweraba